Nagambye olina okubeera nga ate munnange otegese ebibuuzo by'oyagala okubeera nga ate munnaye Kabaka addamu. Ndi eno tuli eno mu lubiri yes, Kabaka abano olubiri yes. Kakati mukwano gye tuli eno tunyumirwa tufuna kacaayi nange. Vibes ziri wano nkubuulidde buli kimu kyonna. Bw'otuuka wano omanya mbu nno enguudo z'oyiseemu tezina kye zigamba. Mullo naye baba bw'ofuluma bw'otegeera kansuubire bye mulinze nange byennyina ebibuuzo wanene bye sigenda kubuuza ndi sure olujja kuba budde but next time better Kabaka bw'anaabakkiriza naye bw'asiima okulabikako ffe tugamba munnange katujje era tuzze tuli ne King Saha oluyimba lutuyimbidde waluyita kunya simanyi wano we kunya wali otegeeza kikunya nkwagala nnyo kadiya yangu kunya Okesa waziri kuduka akayimbako twa ngawona agamba omuntu ntinza kubudde we buti wenyandi agadde okulaba fe twasalawo kunya musinkane kunya esaawa akafu byombi sinayimanyi kunya naye yangene okuwuliriza oluyimba lwonna nga nalaba kifo ng'ate ategeeza amasannyalaze gennakawuka bwe gatyo omanyize ebiseera ebisinga bunyinyonyola amasannyalaze gennakawuka muyinza obutagategeera naye bwe gatyo we gavaako we gaddako nakatira gavuddeko naye tewali kyakkola. Alright. Ndowooza producer ogenda kubeera nga ate munange wompe ekigenda mu maaso awo kakati ndi wamu ne King Saha nga tubagambye oluyimba tuyingire mu kunya ndowooza kunywere njagala tutandikirewo King Saha ye nga gwe tumanya ekisooka kya byonna alina bingi ekisooka alina concert atwalina concert mu October the other year abuuseemu omwaka gumu n'agamba kanzemu mbongere era nga King Saha agenda kubeera nga temnatongera ku luno agenda mu kifo ekigazi yaleka abantu nga muyaayana nnyo n'agaa kati olw'okusaba kw'abangi Kabaka n'asiima agende awagaze King Saha ekivulu ekiddako tugenda kusinziira ku Lugogo Cricket Oval ngera tubasaba abawagizi baffe abawagizi ba music we Uganda mujje tunyumirwe Lugogo Cricket Oval kwolwo kuba tugenda kubeerawo nga twesetinze bulungi kuba twesetingidde ebbanga erimala abantu bulindowooza babala waleka ekifo kyali kijjudde nga tubene babalaga ko gwe n'ogaako bagaziyeemu kobongere space tugende walala kuguna omulundi ozenga otambula mbaddenga nkugoberera nga ndaba oli in and out ndowooza olunaku lwaliro lw'obaddeko ewaka naye sitali nakulayo ng'oli wano ne mudra kitegeeza obadde waakadda ng'ofulumafuluma nnyo Kabaka mbeera nkola mirimu gya bakama bange abagizaawo bakama baffe bakuyitawo oyimba era enkya ngenda mu bende lena atoddemu ofulume era nkulabye era bakutimbye ebweru nda Denmark mbeeyo ngende South Africa bwentyo ayimba balamu yimba Kabaka nga atambula nnyo kati awo kibayigiriza kibaswiri olina okubeera nga ate munaye mwina kye muteeka ku tebo abantu babuuza abantu kikyoteeka ku tebo kikyoteeka ku tebo now King Saha first thing first tutandikirewo ndowooza ekisooka kya byonna bazze nga bakustopinga emirundi ng'ebiri nkulabye nakulaba ku Davila nga basaziza mu performance yono osigala ng'oyimba later ne bakugjawo then nakulabako wazibokoma nsimbi nga basazizaamu ebintu byo ndowooza tutandikire abantu abasinga bagala kumanya King Saha lwaki buli wabeera abantu bamustopinga what happened kiki ekituukawo ndowooza oluusi babeeraliikirivu nga bagamba bagenda kwogera ki naye ate oluusi banzikiriza bagenda okulaba nga era byensaba nabo bye beetaaga mbadde manyi oba ogenze kuyimba bingi era mu nnyimba ezo mubaamu ensonga ezimu zibaamu ensonga ezimu ne tudigida budigizi oli shuwa kyenkana kimbu concert iddako yo tebagenda gigana ate nga wagiranze ngotaddemu akasenteko kange kubanga nkimanyi sirina teekalemba mmenye kuyita abawagizi baffe bajje tudigiddemu okay watusuubiza ennyimba 10 sofa wakafulumako ennyimba 4 right 5 10 ziwera ddi wakafulumako 5 naye nakalikodinga ngana ntampola mpola mbanjagala lwentadde basooke balutegeere so n'olwamudula lulyoko oba jja bino bidala wentayo ne kukalaavu kati nga olaba nti enkya ngenda kuta ne Mark Urban Mark Urban nkalabyeko already nga katambula wakakateekayo wanted lwaki wanted kubanga if you really need it why don't you come and take it Kabaka nga olaba nti n'omukwano baguhyayanira ne bagukima gye gukola ki gye guba guli so omuntu yenna ng'omwagala
genda mu territory z'omu Kimeyo oba omwetaaga genda omunone if you need it come and get it. Sigwe alina okugenda ye ayagala yabajja okibeera era ojja kulaba ekifaananyi kye kajjayo. Osinziira ku ki ng'owa omuyimbi Korabo? Myoyo gusiima busiimi siina nnyo kwensinziira kuba siina bisaanizo. Okay. Abantu bandyebuuliza Martha Aba ne King Saha twakalaba kunya ne Mudra Azakani bingi nnyo just bawagizi baffe balina okwekuumira ku lutimbe kuba music yetu ina mungi tukyaleeta. Okay, ekisooka kya byonna King Saha oyagala kwesimbawo because okusinziira ku abantu abakufollowinga era mbaddawo ku live yaffe nga abantu bali mugamba nga balina bye bateekayo ebintu byabwe kitegeera nga balina bye bakuteeka ekifo kye bakuteekamu manyi bafaani babafaani baddembe okuteeka nakawuka baddembe okuteekawa bakama baffe. King Saha ebintu bino byozenga okola byonna abantu okustopinga okugamba mbuno otya batya biki oyagala kwesimbawo? Ekisinga obukulu nti nze ebbanga lenjogera soogera ku kifo kyonna wabula njogera ku demands zaffe nga abantu kati nze ndiwo nakawuka esatu ogiraba eriko nakawuka boy nakawuka tetulina mazzi tetulina amasannyalaze gaago gavaako wegaddako abavubuka tebalina mirimu abalima amayirungi babakangakanga kati so mu mbeera eyo nze njogera ku bintu oba byetaago byabakyaliba nga baba baninaanye. Simanyi oba kijjayo kifaananyi ki eri abaatulaba naye nga nze nsigalira njogera kwezi ensonga ebbanga lyonna nti naffe ab'enakawuka twandetaze tufune ku luguudo ng'eziri eyo so nze nkozesa omukisa oluusi gwe mba nfunye nenjogera ku biba byetaagibwa. Togenda kwesimbawo? Maaso eyo tunaalaba naye essaawa eno mba njogera kwezi ensonga ze twetaaga. Eno gye tuyita eri mazzi amasannyalaze gaago ebyuma byaffe byonna gabyokyezza gabimazeewo nakati ndi mweraliikirivu gakavaako emirundi ebiri nga ntudde wano oba banambikira kyemmanju eyo simanyi nakumanya naye kale. King Saha politics n'abayimbi ndaba biringa ebitandisa okukwatagana ate ng'ebiseera bye tuli mu kugendamu omwaka ogujja oba ne guli oguddako kigenda fuuka ate kiralamu. Now njagala kumanya kino kirekawa music industry? Kyoba omanya nti ensinga ekula buli kintu kikula buli kimu kikulira ku kinnaakyo so industry egenda kuyamba mu kubanja demands ate demands we zijja buli kimu kigenda kutambula. Music anatambula bulungi ne politics? Bigenda kutambula ng'abayimbi bagenze political bigenda kutambula. Gwe ekikulu kya kusaba Allah kuwa bulamu sagala kunyonyola nnyo pulaani nnene just gwe kyolina okumanya bijja kutambula. Wali olwanirirako abalimi b'obu b'amayirungi byakomawo kyabiriko? Nkyabaliko era nabagamba beekolemu society bakuŋŋaane nga batulenga enkiiko babeere nga bemonitaringa nga bakommunicatinga nti tebatukufuna obuzibu nga bannaabwe tebasobola communicatinga na bannaabwe kumanya kigenda mu maaso. Otherwise omulimu mulungi gulabiridde abaana era bagukola tubeebaza bagukoza mpisa otukekasenga kizibu okusanga omuntu avuddeko abantu beeyo beekuuma bulungi bantu bampisa beeyisa bulungi ate mpulira n'ebutambala yonna ebitundu byonna ebirimu amayirungi beeyisa bulungi so abantu abo wayinza obutavaayo muntu aboogerera. Kati kakugereze waliwo abantu abalala abazimba mu loko bali mu kuzimba ku parliament nina abakyali bange baŋŋambe babanja emyezi 4 ani agenda obboogerera bazimba ku parliament sigamba nti bazimbira kitongole kyavu naye babanja emyezi 4 kati bwe tutavaayo kubabanjiza nga kyali wakutaddemu olusimu obaka message ani anamwogerera. So nze omulimu gwenkola buli kyempulira ngezaako kyadressinga. Nakulabako ate ng'ogamba munnange ng'oli mu kubulira abavubuka ng'oli mu kugamba abavubuka bonna abali eyo abandyagadde okubeera nga bakozesa ebintu ebyo si birungi. Lwaki ate kati ovaayo okubeera ng'owanika eddoboozi? Abavubuka nabagaana biragalalagala sigananko muntu habo nagaana abantu ebiragalalagala nammwe mukimanyi ebintu ebiyita mu laboratory ebyo ebiragalalagala we bagamba drugs ne panado mwali
drugs ne pando mwali nobo obuntu abantu bebasekula ate wetufuna chance la tulina obogerako obuchwiri obuki munsi osobola okunyumirwa nga tukozesezza ki bintu ebyo nobanga ffe nze wontunulira gwondaba ndiko ki okitegeera naye gwe ojja kuddeeyo obwongo bukulimbelimbe ndisawo okola basumagiramu oluusi aba ataddeko kino kumba oluusi mba nkooye ntawuka eno n'eno temukozesa biragalalagala mukuuma obulamu ako kagati tekalina buzibu abakaliddeeko mbawulira nga twogeddeko nabo tekalina buzibu so toyinza ate gwenna kubaki toyinza kuba fulaati naye woba okusazeewo okubaako okoze olina ati naawe okubeeramu n'otegirako ddala bakyali bange kati bino mbyogera mbitemaatema njagala mubitegeere obulamu naawe bubeeremu nga nnyini bwo ya siganye stress w'ensi mungi nnyo emirimu gibuze biki bibuze oba oyo kyoyokyamu kompola kubanga ate bosi ayinza okukuba nga ate olina okulipootinga ng'ate obadde okyomye nnyo n'ogenda osumagirira ku kaazi so bakyali bange ge mawulire genyinza obbagamba nze ebyange nganze otherwise sirina kontra okubulamu bwa muntu yenna okozesa kikuba ki nze nkozesa ebintu bingi nnyo ne mala nkunyonnyola mpayo nga 2 oba 3 nkozesa omujaja nkozesa kisubi oluusi nteekako ekikoola ku kyayi kikoola kino ekyali kyataasa abantu mu covid awona oluusi nze mwentambulira omwo ndi muntu wakakyayi era ondaba ekamba kumpi akakopo kange okay ndowooza kati King Saha omuntu abeereyo n'alaba n'agamba ne King Saha anyirira ku biki bye ebimunyiriza byebyo byokka byakozesa byebyo okay mbadde njijja nga tuli mmotoka ne ttiimu neŋŋaba naye neŋŋamba banaye tugenda wa King Saha naye kuva we twavudde nateete mpaka wano mpaka awo waggulu awo nga biri bulala ng'enkuba etonye naye ng'eringa etaatonye neŋŋamba naye tuli kuki King Saha ayina emmotoka wano zaakabi naawe oyita we tuyise mpita omwo mwamuyise naye ffe tulina obuzibu nkugambye ebinnya byeno abawala bebasinga obyevuma bebasunda naye tusaba kimu bekikwatako nga Honorable Nabbanja yajja eno n'agamba oluguudo alukomishoni nze ne bakuba ebifaananyi ne bitambula greda ne zigenda naye kati abantu bali eno tebamanyi kiddako waliwo abalinze okubasasula tebannabasasula omuli ne bakojja bange kati amazima teri kitambula ku luguudo nze njogera amazima teri kitambula ku luguudo lw'ennakawuka ebifaananyi babikubira waliyo abantu bosanga baga lutambula nedda balina we basena ettaka awo ebatuuka okusena ettaka nga bajja balisena nga balitwala oba baliyiwawa naye nga oluguudo lwe telunatambula kati Nabbanja kati ndi sure ngeri gy'oli eddoboozi ddene muneeno ndi sure abantu olina okubeera ng'oli ntouch nabo awo babuuza kiki ekiddako yes yajja naye kubya ebifaananyi naye olinako message yonna gy'omanyi okubeera Honorable Nabbanja wagwan abenakawuka tubuuza nti oluguudo sitole ki bano abasajja bewakwasa contract badduka tukunoonyezeeko otherwise naffe twagala tunyumire ku luguudo olwo kati twagala tunyumire ku luguudo lwaffe kati naye ebinnya bifuuse ebinnya enfuufu efuuse enfuufu amazima ddala nekkuba omuntu walikwata nga kyaliiwo okukomawo kukyalira fe ababeera eno kati gwe naawe kenyini otuuse n'ogamba n'abaakedde bwe batyo buli ajja eno abeera complaininga luguudo ate ffe nga tunabanyonyola bizibu birala biri munda betusanga eno waliyo n'ebirala betalaba ng'ogjeeko engudu bingi nnyo bingi nnyo kugamba tulina mazzi gomanya amazzi ga mugaso nnyo eri obulamu bw'omuntu abaana amazzi bagajja wala nnyo nti emboko zikyavuga eka ani ayinoonya amazzi ate nga omuntu amazzi alina ogakozesa nga bw'ayagala okyawuliriza ekigenda maaso mu uma kubanga wali actually sina wali oli mukulembeze ndi mukulembeze ennaku zino mbadde nkwataganye nnyo naye nga kyenasemba okumanya twesimbawo akalulu ne bakatta byonna ne babivuluga ne batuttira sente empitirivu
minisita obaani n'awandiika ebbaluwa n'abanga bipozinze paka kati tebabizzanga ngulu bebakwatayo bebakutteyo nga babannyonnyola nga bibanga ebiwoze kati ng'omalirizanga kati nagamba kanzimbeere ku nsonga eziruma abantu kati mu nsonga eziruma abantu n'ebyaffe mwe tuli bitaasizza mu maaso eyo Okay. That means ndowooza n'ebifasaidiza eri era mu federation katoyina kyomanyi. Sirina kyenkomunicatinga naye. Sirina kwenkomunicatinga naye ku nsonga ezo. Kisa toyina mukwano gwo toyina muyimbi mukwano gwo. You're close. Ogamba oyo kati oyo. Abasinga obungi bakwano bange. Naye emboozi zonna zetunyumya n'abantu ziba ne direction. Tetunyumya ffa. Emboozi etunyumya ziba ne direction. Emba nyumya n'omuntu. Emboozi eyo erendeese naye. Wegwanga njawukana naye. Naye naku zino mbadde bize nnyo era sengeginga na bangi nnyo. Kujjako abagezezaako okunoonyaako. Etuwayawayamu. Abamu bansanga ku Choplai from Monday enkumba. Tukubamu ku kidansolo. Bwe tuconnectinga. waliwo omulwadde sometime back. Ekisooka kyabadde basiganga beebuuza King Saha ekimuluma did you get fine and because ekyali kikuluma abantu abasinga nolwa tibakitegeera. However I think twabannyonnyola naye kati njagala osooka ombule because ndaba kati oli bulungi era wavaawo n'otambula n'ogenda n'ofuluma eggwanga era n'okomawo. You got fine? Ndi bulungiko lwakuba saganya oluusi kunyumya bulamu bwange. Mba njagala afaagane nabo n'abasawo bange. Naye abantu abandi bulungi sirina mutawaana. Sirina mutawaana ntambula. Twasembyeyo okuddamu okukulabaawo ng'oli wamu ne Bobby. Bobby ali bulungi kati? At least. Naye akyalumizibwa. Okay. Ndowooza King Saha teebwa kuwa information ekutte tujuka ka video ke twalaba nga ali mu ddwaliro mu Nena Rose and be bamukwaba abantu n'ewaka wagendayo ewa Bobby. Naye saganya nze ku discussinga principal wange mboozi nnyingi nnyo. Kyoba omanya nga yankugambye akyalumizibwa naye ng'ali at least ko. Okay, katoyongera omusabira. Now, King Saha, before the concert, ogenda kubazina ennyimba 10 wazituwadde dda oba nga tonnaba zituwa? Ngenda kyoba omanyaawo mu maaso awo ngenda kutaamuka omufululizo. 5 3 bwentyo. Tuwamu n'obwalaavu. N'obwalaavu nga kubajjukira zino na 12 ezalaavu 1,000. Zina okujja nga ngabirira. Ezalaavu 1,000? Okay. Before this year ends? Ebanga una alali hatuwadde. Okay. Mukyala kigugu gogenda okudda kukola naye gogenda okukola naye korabo? Yenna. Kyokosola? Yenna ntuukirira tukola. Gweze ndi mukwano gw'abangi ndi mukwano gw'abayimbi kumpi bonna. So yenna ntuukirira tuyimbayimbamu ne bimakinga nga tukola. King Saha, ndowooza ngenda kubeera nga nkwerekeza babifunga sinakwerekereza. Oli ku social media obeera ku social media at time maybe time gyofunyeko n'ogaaka ngende ku social media mbeko kyendaba. Waliwo nga ggwe kati b'olirida wa omandowooza nsobola okukubuuza kino ekibuuzo nga sinaakuta. Waliwo abaana abawala abazze nga bo bagamba maybe tuyinza obutayimba nnyo naye tuyina omubiri tusobola ogulaga. Njagala oweeko saagala kukufunayo muntu muteekewo but njagala oweeko sandyagadde kukufuna linnya lya muntu ndi kuwe but njagala oweeko omuntu ali yatandikawo upcoming artist ali mu kutandika message emu abakazi bateekayo mu bintu ky'okuteekayo eddoboozi. Kyoba omanyaye kyotunda kyonna baba bajja kigula. Era omwana muwala we weeyoleka bajja kulya. Gekyoba omanya ensi ekutunuulidde nayo naawe gitunuulidde. Kyolaga mu nsi kye bagenda okukuggyako. Bwe kiba kirungi bajja kukuwayo n'akasiimo. Nze nkuutira abantu bonna okusingira ddala nga byonna by'ogenda okutambuza tunda empisa. Empisa kikulu nnyo byonna by'oba ogenda okola. Oliseerera olw'amasanyu g'ensi eno ebbanga liriyita nga buli kye banyonyola abaana bo weekweka bwekwese.
ffe tubeerawo wano ne tulaba ebintu ebimu ne bikusobera ebimu ne bikusukkako naye kyoba omanya ensi yo buli eyagala nnyo ebintu ebijja kukola ki ebisasamaza weewalanga nnyo okuba mu basasamaza obanga oli wa kusasamaza sasamaza ebirungi nze abo bannyinaze mba mbalaba ne ŋŋamba yibambya akaana katwe nange ndi muntu ndaba nange ndaba ikyo ogamba nti nze essimu yange eraba bye China essimu yange eraba byawano tesirina China gundi mpozi n'ekirala nkuutira abantu mwenna nti layisi wa bbeeyi musigale nga mugula mu kikuubo ewa Kiseka mu Kisenje mbadde mugula kana maduuka ge baleese gano aga layisi gano baagala kusuula basuubuzi bano kuba bayakisaba babasalire ku musolo ke kalowoozo ke mbalekedde nti layisi wa bbeeyi